agamyuka omutezi, nkata Musa Mutyaba, enswagiro, okuvuuvuma n'okuboggola kw'embwa yange, buyisi bw'omu bye byansisimula mu tulo otungi twe nnalimu, newankubadde nga bulijjo ne bakanga mavumira olw'ababbi abatutigomyanga mu biseera ebyo. Buno nali neebakidde ddala kabuleredde ng'omunafu omulekera obuliri, era tebiba kuba bino ebyagwawo nandyebase n'embugo n'enzikukuza wakati mu kufumiintiriza ekiguddewo nga n'omubiri gummeze olutiko. Enswagiro zagenda zeeyongera bweyongeza okusemberera ddala ku nju yange bwe nalingiza ebweru mu ddinisa nga omusirikale ali awo akirako ensanafu. Omwezi gwali gwa ggabogabo nga gwakakasa muli, era nga nsobola n'okulaba ebyambalo eby'amadowadowa abasirikale bye baali bambadde. Yo embwa yange buyisi bw'omu yali etandise okubazinya oluguje, newankubadde nga abasirikale batera nnyo okwagala embwa, naye eno yali ebafukidde ekyambika, bali tebakyayinza kugigumiikiriza. Akavuvuŋŋana akaali wabweru n'embwa kaddirirwa okubwatuka ku ssasi. Buyisi bw'omu baali bamulumizza ekivu. Kitawe yangaŋŋalamu ebiri ne lukkiriza ezirakumwa gye zittirira ng'omuddo. Okuttibwa kw'embwa yange kwantengula omutima, ne nkakasiza ddala nti luno si lwa mannyo wenu. Guno gwe nali nzizizza gwali gwa namunkuukulu ogwa naggomola gudda ku bbali, naye ddala gwali musango ki? Saali mubbi, saali munnabyabufuzi wadde okukirowoozaako nti nsobola okulya mu nsi yange olukwe, ne kati nzuuno nali njolekedde okutwalibwa mu mpiima erebera. Abangi gye baagendanga abatono ennyo ne basobola okuvaayo nga balamu. Emmeeme yange yatolontoka neddayo ku ebyo mmange aziiza tezigattwa bye yaŋŋamba nga ansendasenda nve ku kirowoozo ky'okusoma ebyamawulire. Olw'obuzibu n'akasimba mutwe ebiri mu mulimu guno, nnyabo ono eyerekerezanga buli kamu olw'okusoma kwange yanyolwa nnyo bwe nasalawo okusoma ebyamawulire e Makerere, songa ye yali anjagaliza busomesa, newankubadde nga nagezaako okumulaga ebirungi enfaafa ebiri mu mulimu guno, naye omukadde omukazi yakubira ddala enkanda wansi nga bw'agamba nti mwana wange akanatta tekabula mugga. Bino byonna byampita ku mutwe, ate bwe nagattako ebigambo bya kitange bye yaŋŋumyangamu nti omukisa gukwata bazira gwe wamma, n'ensalawo era ne mmalirira okusoma ebyamawulire. Kankano gaagana amawulire gali ganfuukidde kalunsambulira ng'ekitooke kya kibuuka, era nga ganzaalidde ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Nga mmange bwe yandagula, ebirowoozo byali bikyanneeserejja, omwali n'okwejjusa okwali kutekyannyamba. Eddoboozi ery'omwanguka eryaboggoka nga laddu ne lindagira okuggulawo oba si ekyo oluggi lumenyebwe n'amaanyi. Nalowooza ku ky'okukuba enduulu ne ndaba nga si kyamakulu n'akamu. Gwe ate nali ŋŋenda kuzikubira ani? Eyali ewaddeyo okwetantala abakekkebeza nkebete abaali beesoomye bwe batyo. Ate n'ekirala ku kyalo nali seemalizaako bulungi, nagendanga nansowera ate nenzira ku nsiri. Olwo abatuuze bali bagenda kudduukirira ani gwe batamanyi. Ndowooza banneeyitiranga kyejjira Kama, ataamanyi muntu era ayeerowoozaako yekka. So ng'embeera y'omulimu gwange eyaleebuleebu ye yandeeteranga okweyisa bwe ntyo. Yo ennyumba abampembe bali bagyetoolodde, nga buli awali oluggi oba eddirisa bakunizzaawo, naye nga beerabidde nti nange nali musajja nkerettanyi, anti bw'ogitega amenvu erya bibomboola. Nasalawo okukozesa amagezi ge nali natetenkanye edda nga neetegekera ababbi abali bakubanga emisu mu kitundu ekyo. Kino kye kyali ekiseera eky'okugakozesa, wadde nga bano tebaali babbi. Bwe nalowooza ku ngeri embi yayisibwangamu abantu abaakwatibwanga ne basibibwa ekijolobijolobi mu makomera ag'ekimpatiira agaali gaakaziddwako erinnya lya Mpima erebera, ne mmalirira abakekkeza nkebete bano okubayisiza ddala ng'ababbi, anti atakulekera naye tomulekera. Najjayo ekipa ya kalifomu ow'omugga ne ngissaako olupiira olwali lufuluma ebweru nga luyitira ku mufeebeeto gw'enju abamu we bayita wall plate. Nayambala akakookolo k'oku maaso akaaliko akatimba akaziyiza kalifomu okuyingira mu kamwa ne mu nnyindo. Olwo ne nkwata ku mmanduso. Kalifomu n'atandika abampembe okubakola ogwa walugali. Akabuguutano n'emyasi egy'okumu byaddirira. Akasiriikiriro oba kayite akalwanyaminya. Bassempala bagenda banogoka omu omu okukakkana nga bonna bali kuddimwa. Omu ku bo
yeerindiggula ennume y'ekigo ne ndowooza nti n'omutwe agwasizza. Mu kiseera kino nali neewulira essajja era nga nkajadde nga kaamugye ku malaalo. Abasibira mu bbwa nali mbatebuse ate nga sisigazza musaayi mu ngalo zange. Nakimanya nti mu ssaawa nga 3 mikwano gyange gino ginaba gizza engulu naye nga gyakusanga kiyuwe ng'omusota gwegendedde. Bwe namala okukakasiza ddala nti tewakyaliyo woowayi nabantulawo oluggi neroolere ku kinene kya Wanga. Bye nalaba ebweru byannesisiwaza n'omubiri ne gumera olutiko. Mu basirikale abaali bagudde amagalabanja mwe mwali ne Mmeeja Kaberenge, omuduumizi w'ekitongole ekikessi ekyayitibwanga Nazza. Ekitongole kino kyali kifuusemmo mu kuyimbya abantu endubaale, naddala abo abalinanga endowooza ey'obufuzi eyawukana n'ekibiina Ddubya ekyali mu buyinza. Okuyiganyizibwa kwatuuka ku ntikko. Omu ku babaka ba Paliamenti yali ava mu kitundu omwali muyindira olutalo lw'ekiyeekera. Bwe yabuzibwawo, oluvannyuma omulambo gwe ne guteekebwa mu kipipa kya asidi eyagwokya ne gusaanawo. Amawulire nga gano amalala agawaawaaza n'okunakuwaza nagafunanga okuva mu bamu ku bannange bwe twasoma abaali beesozze amagye. Omulimu gw'ekitongole Nazza gwali gwa kulwanyisa ebikolwa eby'ekizigu n'obuyeekera ebyali bitandikiriza mu kibuga Kampala n'emirirwano gyakyo. Gwafuuka mugano eri abasirikale ne bakwatirangako n'abatalina musango be baggaliranga mu mpiime erebera abantu abatono abasobola okusimatuka amala g'ow'ettanda, be bo abawangayo obulindo bw'ensimbi eri abampembe bano. Mu bikwekweto eby'ekiro bayingiranga mu mayimba g'abantu ne battamu be baagadde, oluvannyuma ne bakuulita n'omunyago gwabwe. Bakalibutemu bano baali beefunirayo n'enjogera egamba nti Muganda agamba twala bintu leka bulamu. Ebikolobero bino bye nawandiikangako mu lupapula lwa muyizzi olwaganja ennyo mu biseera ebyo. Nalinamu n'omukko peegi kwe nali ntuumye emmundu ku mitwe gy'ensiri. Wansi w'omutwe ogwo buli dimansi we nawandiikanga amawulire oba biyite ebikolobero ebyakolebwanga abasirikale mu kanyigo k'enswanjere awayindiranga olutalo. Bino nno byali binsudde mu ntata ate nga nali seetegese kuwanguka wadde okufiira mu ngalo ng'enkukunyi. Nga ndi wabweru w'enju yange nabalaba gyasa abaali basoba mu 10 ate nga buli omu agudde n'enkebete ye. Bonna bali bajjiridde omuntu omu atalina wadde kabasitoola okuggyako ekkalaamu ne kamera yange gye nali nkazizzaako erinnya erya Buganda buliteeka dda. Mmeeja Kaberenge Lugaba yali amungabudde nga nina bingi bye nali nteekwa okumuggyako, si kulwa nga binnyamba mu mulimu gwange. Namwaza mu nsawo ze ne nsangamu akapapula ke saategeererawo makulu gaako nga kawandiikiddwako nti ndi kibuuliraani. Kaliko ebigambo ebirala wansi ebyali bigamba nti ziriba nkejje, bye saategeera makulu gaabyo. Oluvannyuma nagezaako okubuuliriza ku bigambo ebyo ne wabaawo omukadde eyaŋŋamba nti ziriba nkejje gwe zirifumita yalitta. Bino byali bitegeeza ki? Gulire kyera alisiimuula omuwandiisi w'akapapula kano atuuke n'okwebuuza nti ndi kibuuliraani. Ebibuuzo bino byonna byanzijiranga buli lunaku ate ne ndwawo n'okumanya nti akapapula ako ke kaali ensibuko y'okunkijjanya ate n'oluvannyuma essanyu n'ettutumu nga byonna biva mu kapapula ke kamu. Ekyanzija enviiri ku mutwe kwe kusanga nnamba y'essimu ey'omu ku bakozi bannange be nakolanga nabo mu Muyizzi Publications. Mu masimu Mmeeja Kaberenge ge yali afunye ku lunaku olwo mwe mwali n'eya Dubious Kanattembya mukozi munnaffe. Bano bombi Kanattembya ne Kalyabe twali twatandika dde okubabuusabuusa nti bandibanga balya mu lulime ne mu luzise nga bakolagana n'ebitongole ebikessi ebyafubanga okulaba nti amazima agakwata ku byali bigenda mu maaso mu ddwaniro abayeekera gye bali beerisiza enkuuli tegafulumizibwa. Abakessi era baafubanga nnyo okulaba ng'ebibi ebyesisiwaza n'ebiswaza ebyakolebwanga abanene mu gavumenti tebikuluguka kutuuka mu bannamawulire. Nange kennyini oluusi naterenga okubakwatira akafansonyi, naye ate nga mukama wange tayagala kubabikkirira. Yatugambanga nti bwe tutaafube kukwasa bannabyabufuzi mpisa nga tuwolesa obuziina bwabwe tujja kuba nga tulidde olukwe mu ggwanga lyaffe.
yatujulizanga n'olugero olugamba nti omala okufuka mu mwenge nti alinyimba alindaba nga mmaze okujja ku Meeja Kaberenge bye nnali njagala ne ndyoka nzijukira nti empologoma ky'emegga ekirinnyako. Nakwata akapapula akeeru bettuku ne mpandikako amannya gange n'obuyigirize bwange nti Abudu Tabula BA Mascom ne nkatunga ku ssaati ya Meeja Kaberenge. Omanyi nange amampaati ge nnina gankirako ag'ekkovu agalitambuza n'ekita ku mugongo gy'obeera nti linywa omwenge. Ekyo bwe nnakimala ne nzijayo akatebe ne nkateeka ku lubalaza ne neebagajja Meeja Kaberenge ne mutuuza mu katebe ng'afaananira ddala yeebase olwa kalifomu gwe nnali mukubye. Kamera yange Buganda buliteeka dda nagiwanulayo ne ntandika okulasa ebifaananyi bino. Olwabimala ne nzijayo mmotoka yange kafukamiza nsozi ne byolera nga nzira ku mulimu nga n'emmeeme yange bwe ŋŋamba nti va wano ogende, aliba tagasaabadde aligalengera nsanda.